أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendereze uweshtiwa Allah jalla jalaluhu. Aina matendo agawa guru atende wana matendo agasingo kuba agomuwendo. Akola Allah subhanahu wa ta'ala ebirabikako nebitalabikako. Tumutendereza Allah jalla jalaluhu. Atuwadde omukisa n'ateeka mbasobola okuba nti bamujjukira. Banji mubaddu be era nga bakozesa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byateeka mu nsi, naye nga mitiba gyabwe mbifuba byabwe temuli Allah. Tumutendereza Allah jalla jalaluhu. Oyo yasukkulumya nabbi we Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ku bitonde byonna, era nga ye khairul bashar, yasinga bitonde byonna sallallahu alayhi wa sallam. Tumusaba Allah ajulire okusalira kwa fombaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Tumusaba Allah waffe omulungi atwangwize kajjoji w'ebibuuzo bya kabuli. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa obukaawu bwa malayika bbiri, Munkaru ne Nakir, ezibuuza ebibuuzo mu ntaana. Allah bitwangwize. Tugenda okubuuzibwanga ebyo ansa ebyokuddamu tubirina. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, nga byonna tusobola okubanga tubiddamu. Saba Allah atwangwize, sawa bweriba etuuse atuwe enfe ennungi. Allahumma amin. Baganda bange ab'ebitiibwa, mbakubiriza okubeera nga akaseera konna muloozanga nnyo kaseera bwe bulikya ku makya Allah jalla jalaaluhu n'agera n'obanga mu nsi ye tokyalimu. Akaseera ako okajjukiranga nnyo. Ojjukiranga nnyo akaseera ke bali kubika ensi yonna nale kyasobola gamba nti mafo wabula nga babuuza mayiti eriwa. Akaseera ako muganda wange atasaala, ojjukiranga nnyo akaseera ke baliteeka mayiti yo mu maaso nga bagenda gisaalira gwe yali nga tasaala. Akaseera ako ne Allah yennyini eyatutonda yatugamba tukatye atya Allah, n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala tuwattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. N'agamba Allah jalla jalaluhu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mutye nnyo olunaku turja'una fihi ila Allah, lwogenda okuddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Anti ng'ebitonde ebikubuuza bipya tobirabangako, ebyambalo ebikombozebwa bipya tobirabangako. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tennyo olunaku lwogenda okuddizibwa eri omutonzi wo. Bw'ofunangayo omukisa atulaba, bw'ofunangayo omukisa atuwuliriza, bw'ofunangayo omukisa muganda wange ng'osobola okubaako by'ofunzafunza, bifunzefunze omukisa ogulina. Ajati haji olina omukisa ogusiiba olwokuna olwaleero. Ajati haji olina omukisa ogutulako mu nsonda muzikiti osome ku Quran. Ajati haji olina omukisa oguliisa ku bantu emmere abatalina bwetaavu abeetaavu. Ajati haji olina omukisa ogusobola okubanga gwerekereza okola emirimu gya Allah. Lwaki tokola? Omukisa ogulina. Abayi mukole olwaleero. Leero lunaku lwa bbeeyi, lunaku lwakuna, yaumul khamis, lwakuna. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti emirimu janjulwa eri Allah subhanahu wa ta'ala yaumul ithnain, lunaku lwa mande, wa yaumul khamis, n'olunaku olwokuna. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyava agamba fa ahabbu
era nange njagala nnyo ayuridu amali okubeeranga ayuridu amal okubeeranga emirimu gyange nange gitwalibwa janjulwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ana saim nga nange nsibye. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yegombanga nnyo okubeeranga emirimu gye janjulwa mu maaso g'esiwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa huwa saim nga naye yasiibye. Abaaye mirimu gyaffe janjulwa olwaleero janjuddwa gita mu maaso g'omutonzi, janjuddwa mu gita mu maaso ga mukama waffe, janjuddwa gita mu maaso ga Allah waffe. Abaaye nga wakoma okusiiba kisiibo, nga wakoma okusiiba kisiibo ekya Ramadan. Abaaye tongeremu amaanyi mu kulabanga twekumakuma, kulabanga twereetaleeta, kulabanga jamaani tweteekamu naffe ffennyini amaanyi okulabanga naffe emirimu nga gino tugifunzafunza insha Allahu ta'ala. Jabbasaba tujja kuyita ku namba yaffe eno wammanga 077 bina ana munya 22 077 bina ana munya 22. Abaaye lunaku lwakuna tuyite ku 077 bina ana munya 22 0776 444 0776 444 oba business line eri star emu 85 star nyesta mwenda hash star emu 85 star nyesta mwenda hash yakusaba business number eri 600,000 emitwalo nkaaga sindika bomalirize gina kusaba okuteekamu omuwendo gw'essente guteekemu. Bono omalize gina kusaba reference teekamu salamu sindika. Bono osindika ejja kusaba okuteekamu pini, teekamu pini omale osindike. Emu ku ssuula ez'ebbeeyi ezitandika kyekimu eyali badde nga buli muntu yenna essuula eno agyekwatako olwa message egirimu munda. Surat Takathur essuula eyo erina message nnene mu maaso ga Allah. Essuula eyo erina message nnene mu bifuba byaffe. Essuula eyo bw'ogyekwatako eyongera okulaga obulamu buno obw'ensi na biki by'olina okuba nga okoleramu okuwangula obw'enkomerero. Essuula eno eraga nti Allah ffenna atumanyi obunafu bwaffe amaanyi gaffe. Agamba Allah agamba ti alhaakumu takathur kubalabankanyiza okuŋŋaanya emaali. Alhaakumu takathur emaali abaana Adamu gye bafuna ebasingidde ne Allah. Alhaakumu takathur abantu essola zibayitako bali mu maduuka. Alhaakumu takathur abantu batuuse ku levo okufuna sente nga bazifuna basajja kwagala basajja bannaabwe. Subhanallah. Alhaakumu takathur agambye Allah kubalabankanyiza okwagala ennyo ensimbi okkiriza owangalire mu bulamu bwakutta abantu lwakuoyagala sente. Sente ng'ozikuŋŋaanyiza bubi ozikuŋŋaanyiriza mu makubo gakwogerera banno g'ofune. Alhaakumu takathur osazeewo oyagala kusaddaaka mwana ofune obugagga. Alhaakumu takathur osazeewo olye mu ddiini yo ofune emitwalo 5 olw'okuba oyagala sente.
alhaakum takathur abayetekawo kyonna kyoyagala naye nga kyonna kireeta ssente mu makubo makyamu. Allah agambye alhaakum takathur, kubalabankanyiza okuŋŋaanya emmaali mu bulamu buno obw'ensi hatta zurutumul maqabir. Allah agambye abantu batuuse n'okuyingira entaana, batuuse n'okugenda wansi mu ntaana naye nga bakyawoza kimu maali bafo balajja na ssente, bafo balajja na maali, bafo balajja na bizimbe. Hatta zurutumul maqabir, abantu batuuse n'okuyingira entaana naye nga bakulaga banoonya nsimbi. Kalla agambye Allah nedda mubaleke, kalla sawfa ta'lamun, bajja kumanya, mubaleke banoonye ssente mu makubo ga haramu. Kalla sawfa ta'lamun, abantu abo mubaleke, mazima ddala bajja kumanya Allah bye yabagamba okukola nabo bakola ki. Kalla sawfa ta'lamun, Allah agambye balimanya buno obukya buziba. Thumma kalla sawfa ta'lamun, Allah n'akiddamu ogwokubiri era oluvannyuma balimanya. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله سبحانه وتعالى أجالغا تبيون نبا بكولي بيون نبا بيوانغاريرمو السنت وزفنا مكوبوغا حرامو بوغيرا بانتو باتا بانتو بغانو صداقا بغانو سارا بغانو سيبا بغانو غندي مكة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله غامبي بنو بچبزيبا لتسألن يومئذ عن النعيم. Mugenda kubuzibwa, tugenda kubuzibwa, ngenda kubuzibwa, ogenda kubuzibwa, ajja kubuzibwa anin na'im, kubyengera Allah byatuwadde. Wajamaa Allah agenda kubuza emitwalo 10 wajijjawa wajiteekawa. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im, emmotoka eyo Allah agenda gikubuza wavugiranga mu baani. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im, lojejo zo wazimba ne benderamu abaye Allah agenda zikubuza sente bwe yazikuwa wasalawo kumujoga. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im, oluvanyuma tugenda kubuzibwa anin na'im, kubyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde mu bulamu buno obw'ensi. Bajamaa okuŋŋaanya kw'emmaali tekubajja ku Allah. Bajamaa temukodowalanga nga Allah abawadde. Bajamaa musaalenga esswala 5 bw'oba olina omukisa oguzisaala ng'okyategeera. Bajamaa boba muno obusobozi obugenda emakka seekanga olinamu obusobozi genda. Jamaa boba olina obusobozi obusobola okuteekayo maamawo, kitaawo, mugandawo ng'obusobozi obwo bulina kikole. Bajamaa boba olina obusobozi obwerekereza weerekereze ku lwa Allah. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im, oluvannyuma tugenda kubuuzibwa ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde insha Allahu ta'ala. Tuyite ku namba yaffe eno 07776. Ay Allah, nsaba ojulire ebigambo nze mbibagambye. Ay Allah, nsaba ojulire baganda bange nze ebigambo mbibagambye. Mbagambye okusaala, mbagambye osaddaaka, mbagambye okuyamba abatalina. Bajamaa nsaba mukkirize, tukkiriziganyize wamu, ayina kyolina kikwate, tulabe nga tuyambagana, tulabe nga tutaasa abayi bannaffe abali mu buzibu. Tuzimbe ennyumba ya Allah. Bajama muyiteeke Wambogo, mulabe ennyumba ya Allah n'essente ze mutaddemu, naawe oddamu amaanyi n'oga nti wallahi abasajja essente ze tubawa at least bataddemu amaanyi. 07776 442 07776 442. Abaye enamba eri 07776 442 0776 444 0776 444 oba business line onyiga star M85 star nya star mwenda hash. Business line eri star M85 star nonyiga nya nonyiga star nonyiga mwenda nosembyo hash. Ejja kusaba okuteeka mu business number. Business number eri 600,000 mitwalo 6. Bomaliza sindika, bono sindika ejja kusaba omwendo gw'essente. Teekamu omwendo gw'essente omala osindike. Bono sindika ejja kusaba reference. Teekamu ekigambo salamu sindika. Bono sindika ejja kusaba pini. Teekamu pini omale osindike. So nja kusaba
Baganda baffe bano Wamanga, Shakira Chiyingi, Ruth Katima Rutu, Shabani Wandera, Mastura Birungi, Kato Harun, Rashida Nansubuga, Marion Mutes, Aisha Nakanjako, Hassan Zungu, Mulinda Haridi, Amina Nasoro, Asha Shatura Nagawa, mashallah, Bambi, yasindika yenyini zine sente, zigenda computer ye, nene ya gambi, nange binkakatako, okera kumachoku sadaka, Aisha nsaba Allah kusime, kwerekereza nojja mu mpeo, nawe n'ogamba nti nedda gujjeko kuweereza amanya, nange neetaaga ejjana, nkusabira Allah akusime. Ashraf Kawoya, Fatuma Namia, Adija Zarwango, bannaye yenna alina saddaaka gy'agala okuwaayo, ojja kuyita 0776 nye emirundi 3 220 0776 84 kwata essimu yo, oyagala okuwaayo ku MTN essimu gikwate, weereza ku 0776 84 42 20 0776 84 42 20 ziramu ogusembayo 0776 84 42 20 0776 444 220 0776 444 220 0776 84 oba business line eri star M85 star nya star mwenda hash, then eja kusaba business number eri 600,000 emitwalo nkaaga, bomaliza sindika bono sindika eja kusaba amount teka mu mwendo gwe sente sindika, bono sindika eja kusaba reference teka mu kigambo salam sindika, bono sindika eja kusaba okuteka mu pini, teka mu pini omale osindike insha Allah taala, bono teka mu nja kuba wano nange kulengera bulungi nnyo nga werekereza mu kuulya ekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Era ndaba waneno Yahaya Kakoza Mahao, Twaha basajja baka, Abasi Jagwe, bannaye mujje tukole omulimu guno guveewo insha Allah taala. Tuyinawo Mbatudde Joweria, Badiru Ndugwa, Ali Kavuma, Tabwa Hassan, Ahmad Munzir, Farida Namubiru, era nakuno olwokuna mbasaba baganda bange ab'ebitiibwa mu bikulu bye tuba twekwatako ekyabafuuta mu kisuula muguluka, andaba era mpuliriza, okimanyi bulungi nti olunaku olwokuna luno emirimu gyanjulwa mu maaso ga Allah, nga n'omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ensonga ensiibisa olunaku olwokuna mba njagala emirimu gyange amali, emirimu gyange gituuke mu maaso ga Allah wa ana swaim, nga nasiibye. Kati emirimu egibanga gyanjulwa olwaleero baganda bange abampuliriza, lwaki mu mirimu egiba gyanjulwa toteekamu sadaka ya maama wo, sadaka ya kitaawo, teekamu sadaka y'omuwalimu wo, teekamu sadaka ya muganda wo, teekamu sadaka y'omufu wo kubanga mwetaavu, nga bw'osabirako amaduwa nti Allah mutwalo guno, ebiri gino, 3 zino, 10 luno, Mukama wange Allah nkusaba kibeere ekyemisana, kibeere ekyeggulu, Allah abeere breakfast wa muganda wange ali wansi mu kinnya. Olwaleero nze eno waggulu ndaba ntuumu ya ttaka, ne wansi gyali Allah simanyi kikyaliko, anta alam bihi, Allah gwosinga okumanya
gosinga okumanya ekiri ku muganda wo, ekiri ku muganda wange ali wansi mu ttaka. Abaye akaseera k'olwaleero, lunaku lw'olwaleero, oluwangayo nnyo olwaleero, n'ogamba nti eno sadaka kanjikole, naye nga njikolera ani? Taata wange, njikolera seeka wange, njikolera muganda wange ali wansi w'ettaka, atakyalya, atakyanywa, atagenda na ngoye, teyagenda na kidomola kya munanansi nti anywa ku juisi. Abaye ekyo kikole nga sadaka. Saddaaka eyo ogikolera mukwano gwo, muganda wo, seeka wo, maama wo, kitaawo, owooluganda lwo, omufu yenna gw'osuubira nti naye buli kyakumakya olina akola saddaaka, nga saddaaka eyo agikola agamba eri abafu bonna abali wansi mu kabuli. Bajama, kabuli sunduqul amal, kabuli baganda baffe gye balimu, nyumba ya mirimu mirungi, nyumba ya kola. Lamma matat Fatimatu binti Rasul, Fatuma bwe yamala okubeera ng'ava mu bulamu buno obwensi, basitula jeneza ye baali bana, kwaliko Hasan ne Husaini abo baana be, kwaliko Ali ibn Abi Talib oyo bbaawe, kwaliko Abi Dharri oyo yali sahaba wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Abaye Abi Dharri bwe yatuuka kabuli n'agigamba kabuli gwe, atadri man lati ji'na ilaik, gwe tuleeseyo omutegedde, n'atandika okunyonnyola rankaze ye Fatuma binti Rasul, oyo gwolaba yazaala Hasan ne Husaini, oyo gwolaba muwala wa Nabbi, oyo gwolaba naye abaayo ekikulu mu byonna. Kabuli yo teyagala kumanya bitiibwa by'abantu, teyagala kumanya maanyi g'abantu, teyagala kumanya bugagga bw'abantu nti azitowa ki. Abaaye kabuli sunduqul amal, kabuli nyumba ya mirimu mirungi. Kyovola ba Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bwe basomanga ejjana nga asanyuka, bwe basomanga omuliro nga tanakuwala, bwe bayogeranga ku bbaliro nga tebimukaabya, ne bwe bayogeranga kabuli. Uthman ibn Affan yalinga akaaba, ne bamubuuza nti ya Uthman ibn Affan, owa Usmani mutabani wa Affan, lwaki baboogera kabuli okaaba amaziga nga kujja n'osanyuka, ku muliro tokaaba, ebbaliro tokaaba? Kyava agamba mu bbaliro tugenda kuba bangi, abantu bajja kuba babala nga Allah tabaraka wa taala alagidde babalibwe, bali babala. Omwana Adamu olabe akusinga obuzito, mazambi ge nga manene, ogumeegumireko oyo mu muliro. Allah agenda kwokya abantu ng'abookeza mu bibinja, ababbi b'enkoko, ababbi b'enjaga, abanywi b'enjaga, abalyaza amaanya, abashiriku nga bali mu bibinja. N'agamba naye kabuli, 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 kabuli buli muntu agiyingira bw'omu. Abaye omuzadde alina omwana, omwana agenda yekka, omuzadde agenda yekka. Omwami alina omukyala, omukyala agenda yekka, omwami agenda yekka. Abaye ab'ebitiibwa omukozi alina boosi we, boosi we agenda yekka, naawe ogenda yekka wekka. Bajama ab'ebitiibwa, kaseera ko si kangu. Ekinnya ekyo, ekinnya kyo, ekinnya kyange bajama, ffenna tugenda kukiyingira, naye okiyingidde otya? Abaye abatusookayo mubakwatibwanga ekisa n'okolangayo sadaka, ogambe nti no saddaaka egenze eri abafu baffe, eno saddaaka bw'oba olina gw'oyagala osobola ogamba nti Allah eno ngiteereddeyo seeka Nuhu muzaatabatte yarwanirira eddiini, n'ogamba nti Allah eno ngiteereddeyo gundi yogera omufu yenna gw'oyagala. Ono kitange Allah ye yampeerera, simanyi bulamu ki bwalimu, ayi Allah muteereddeyo zino. Kabuli yebeere ng'egaziwa, mukole emirimu emirungi. Abaye kabuli, 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 kabuli yange sunduqul amal. Abaye kabuli gye mulabeeyo nyumba ya mirimu mirungi. Ekyewuunyisa baafa n'amabanja, ng'amabanja gammwe baagala kuweerera mmwe bakitammwe bannyammwe, tubeere nga tubayirawo omubiri mumbeeremu oba endala insha Allahu taala. Tugenda kuyita ku 0776 444 kwata kyosobodde. Kyabafu 0776 444 0776 444 oba business line. Njagala buli muntu oweeyo, nyiga star M85 star nya star mwenda hash. Ngambye nyiga star M85 star nya star mwenda hash. Ejja kusaba business number. Business number eri 600,000 mitwalo nkaaga
teekamu emitwalo 6 osindike ejja kusaba okuteekamu omuwendo gw'essente. Teekamu omuwendo gw'essente osindike. Bw'ona osindika ejja kusaba okuteekamu reference. Teekamu erinnya lyo oba salaamu sindika ejja kusaba pin. Teekamu pini osindike kijja kuba kyekola kyokka insha allahu taala. Katuwumulemu katono nnyo tukomawo temuvaako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu abeegasse ku charity era tusaba okkirize akatono ke tuleeseeko. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Twebaza nnyo abawaayo banna charity, buli omu atoola kaatodde ng'omulanga guba gukubiddwa okuddukira abantu nga bano abali mu bwetaavu. Tusaba Allah atuweemu empeera. Abantu bonna mbagamba Allahu akbar, Allah awasase inshallah, namwe Allah aw'ebirungi amin. Twebaza nnyo Salaamu TV kyetukoledde okutusiibulula mu mwezi gwa Ramadhaani guno. Tusaba Allah bongere bye musinga okwagala mwenna, abagaziizeemu ne riziki yammwe n'emirimu zitambule bulungi. Salaamu alaikum. Mukama abaddizeewo abawe kye musinga okwetaaga. Salaamu alaikum. Omwami wange bambi yali yagwa eddalo mulalo era wa street mulabanga mumulaba mu Kampala ajja bwalumu nga omanyi nti omulalu tiyerabira wuwe najja era n'atusumbwa ne bamukwata ne bamuzaayo butabika. Salaamu alaikum. Tuva mu Salaamu Charity kakati nga tukuleetedde akasukaali, kuliko akaceere n'akawunga n'ebyonoosangamu ebirala. Maama neyanziza nnyo bassebo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya gange nze mukyala Nantambi Christina, mbeera wano ku Kyoga. Nakwatibwa obulwadde bwa sukaali, neyanziza bataata ne maama, mwebale. Rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allah tumwebaza. Programu eno njimanyi endaba gye mugirabamu teba nyangu, iraba otomera bisenge bw'osumagira naye Mungu abasiime, Allah abasiime. Abantu b'okumagoba magoba akedi mwebale kubeerako olwo Hajjati erinnya lintawaanya mukwano gwange ne programu zino tazisubwa. Muganda wange Sonko, muganda wange Ismaila, tugenda okutambula naawe mu February inshallah. Namwenna abatuwuliriza era abatulaba ku mukutu guno, barakallahu fikum, saba Allah mwenna abasiime. Tugenda kuyita ku 0776 444 0776 444 0776 444 0776 444. Business number is star 185 star 469 hash. Ejja kusaba business number. Business number is 600,000 twalo nkaga. Ejja kusaba okuteekamu amount. Teekamu omuwendo gw'essente omale osindike. Ejja kusaba okuteekamu reference. Teekamu reference omale osindike. Ejja kusaba okuteekamu pini. Teekamu pini omale osindike. Nziramu. Eri star 185 star 469 hash. Business number eri 600,000 twalo nkaga. Omale osindike. Ejja kusaba amount. Teekamu omuwendo gw'essente omale osindike. Bw'ona osindike ejja kusaba reference. Teekamu salam osindike. Ejja kusaba pini. Teekamu pini omale osindike. Kijja kuba kyekola bulungi nnyo kyokka. Twerekereze bajama ku lwa Allah. Tuweeyo baganda bange ku lwa Allah. Tunyigirize kyonna kye tusobodde ku lwa Allah. Tujja kutambuza obulamu mu mbeera esinga okuba nga y'ennungi. Ayinamu 2, ayinamu 2, ayinamu 5, ayinamu kyonna ky'osobodde kikole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tusiime. Allah fenna abeere nga atuggulirawo. Allah fenna abeere nga atutaasa. So owe emitwalo 2, owe emitwalo 5, owe emitwalo 2, owe miliyoni, fenna buli omu ky'osobodde okubanga okwata kikwate lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kubeera nga atusiima. Neebaza baganda baffe mwenna abakeera programu eno okulaba nga ebeerako, okutandikira ku ddala ku muganda waffe driver aleeta baganda baffe bonna abakeera okukola omulimu kuno. Ndowooza driver bakyukakyuka. NBS amaanyi alina mangi. Akyusakyusa. Labe owa wiiki eno abaddaani aleese bamuyita Kasada. Neneebaza ttiimu ekedde okuba nga ekola omulimu guno etakoowa. Muli muganda wange Abdul Majid. Oyo nno kati nze ndi Naggulu. Naye mu abandaba ku salaamu. Ono Abdul Majid gwe njogerako ate yali Kamwokya ku kitebe kya salaamu. Naye essaawa eno ng'ate yaweereza ebiri ku salaamu essaawa eno. Neneebaza muganda wange Hajjati Nagawa Shatra. Oyo ava kyali wajjala era atudde ku salaamu Kamwokya. Akeere kuma. Banaye temulina kye mugenda kwekwasa eri Allah. Ffe ogwaffe tugukoze. Tubabuulidde. Tubazizaamu amaanyi. Irimu ebatiisa tugisomye. Irimu ebasanyusa tugisomye. Irimu ebazaamu amaanyi tugisomye. Ne tubalansi byonna tugezaako kulabanga tubatereeza mu kkubo ettuufu. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ekkubo lyabo Allah bye yagabirira n'ebyengera bye nga tubeewaza ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin. Eritali kkubo lyabo Allah bye yanyiigira. Amin. Wadde abaabula. Nabo kityo neneebaza muganda waffe Agre akoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nga programu eno Allahu akbar afubutuka eyo kaleerwe amakya gano najja abeere ng'aweereza. Abeerwa kuba nti mwe mulaba ffe
gwe nolaba Mafo nga yekalakasa seekawo ninze seeka wange wallahi nze obwedda nkulinze naye tulina abantu abaana baganda baffe abakeera okukola emirimu gino. Tulina Derek eyo mu control room abeerayo. So wallahi Mungu abasiime, Allah abasiime. Era Allah jabbalaga omulimu guno yawma alqiyama. Aya nazisomye wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi. Buli mwana Adamu yenna yateekebwa kamemore kadi mu nsingo ye kagenda kumugibwayo ku lunaku lw'enkomerero kitaaban nga byawandiikibwa yalqaahu manshura nga buli kyewakola kyonna kyedisplayinga wali mu kamera nga kyeraga bwerazi wali ku screen nga bakubuuza aniyo yeyabba olaba yegguma gamaga oli oti aniyo yawemula nga bakulaba olumudde n'okwanka musajja awemula naka bampulidde kati owemula biki nga naawe okimanyi kibi. So bajama tugenda kwekwasa bitono. Fe ogwaffe tugukoze tubagambye, ogwaffe tugukoze tubabuulidde, ogwaffe tugukoze tubategeezezza. Byonna tubikoze tubibagambye, biba bigambo tubibagambye bajama. Bwe bibeera bikolwa tubikoze. Byonna nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yabatusiima. Baganda baffe abitiibwa twerekereze lillah. Kulwa Allah jalla jalaaluhu tuweeyo lillah, Allah jatusiima. Twerekereze kulwa Allah jatuwaamu obulungi. Byonna tubikola lulwe Allah subhanahu wa ta'ala. 07776 442 07776 442 0776 people 4220 0776 people 4220 0776 442 0776 442 oba business line eri star 185 star 4 star 9 hash star 185 star 4 star 9 hash. Business number it is 600,000 twalo nkaga sindika eja kusaba amount teka mu mwendo gwe sente omalo sindike eja kusaba reference teka mu kigambo salam sindika eja kusaba kuteka mu pini teka mu pini omale osindike na bwekyo abaana Adamu abamu kubaweereza amachaga nagona ko olwaleero tuyinawo mulalani Mutesi Sara naluze Hamiyati Nsubuga Ziwa Rashidi Ayubu wava muno Ali binadamu na maganda Fatina Showali Batambuze Fatuma Namutaya Ismaila Sekandi Bakka Sura Adamu Kwerigira Mutesi Sara Bakka Sura abaye abo wamanga bebamu kubana Adamu abaweereza mukuli wesiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga mwenna abasiima era aberenga abawamu obulungi. Nabwekita amachago onako olwaleero njagala buli awaddeyo omanyi omwera abantu ba Allah beyajjulula abutulina n'obbawa ku dduwa. Abaweerayo abantu bamwe Allah beyatwala era akaseera kano njagala yenna aweerayo omuntu eddakiika ngenda bbawa eddakiika 5 eddakiika ezo 5 za kuweerayo buli omu muntu we gw'oyagala eyafa bwe tumala tufune edduwa yaabwe kasita ziweera 15 nga nzigalawo eky'abantu abaafa wabula ate era yenna aweereza gwe nsoma olw'okuweerayo abafuubo n'okusaba Allah ate ebikutte ate byonna byonna bye tulaba ebyekutte Allah abeerenga abita insha Allahu ta'ala. 07776 nya biri noti 07776 nya biri noti 0776 people 4220 0776 people 4220
0776 nya 22 noti 0776 bina anamu nya 22 oba business line eri star 185 star 4 hash star 185 star 4 hash business number eri 600,000 mitwalo nkaaga omala osindike bw'ona osindika ejja kusaba okuteekamu amount teekamu omuwendo gw'essente omale osindike bw'ona osindika ejja kusaba reference teekamu salaamu omale osindike bw'ona osindika ejja kusaba okuteekamu pini teekamu pini omale osindike ngambye star 185 star 4 hash business number eri 600,000 mitwalo nkaaga ejja kusaba amount teekamu omuwendo gw'essente omale osindike ejja kusaba reference teekamu salaamu omale osindike ejja kusaba okuteekamu pini teekamu pini omale osindike ngambye star 185 star 4 hash business number 600,000 omale osindike ejja kusaba amount teekamu amount sindika ejja kusaba okuteekamu pini teekamu pini omale osindike abantu mwenna nsaba Allah tugenda mu dduwa naatera ebule dakika 4 abajja mwenna nga muzze lw'abafuuba mmwe tulinawo waneeno sempeebwa awaddeyo olw'abafuubwe katonda nsaba katonda abeere nga abasiima abeere nga abaggulirawo asaasire abafuubo muganda waffe haruna mugabi nkusabira Allah asaasire abafuubo abeere nga abagaziiza entaana ey'emirembe tulinawo nabisaalu nawe nabisaalu bwotyo webale nnyo nnyabo webalire ddala Mungu akusiime n'abafuubo subhanallah tulinawo male ukasha saba Allah sadaka gyowaddeyo akusiime asiime n'abafuubo abali wansi mu kinnya abatasobola kubeeranga bwewerayo tapenise n'abirye webale nnyo webalire ddala nsaba Mukama Katonda asiime saddaakayo n'abafuubo Katonda abamanyise tewina kyobateereddeyo wansi eyo nabo beeyagale mwenye hafidh mwenye webale nnyo brother webalire ddala okuwaayo olulango okwerekerezanga ebbanga lyonna saba Allah akusiime asiime n'abafuubo ebbanga lyonna Yusuf kitayimbwa Yusuf webale nnyo muganda waffe webalire ddala saba Allah akusiime n'abafuubo olw'okubaweerayo tulinawo Saara Nakafeero naye bwotyo Saara saba Allah akusiime n'abafuubo abeere nga aggulawo tulinawo Lukiya Namuddu Lukiya webale nnyo webalire ddala saba Allah akusiime n'abafuubo ayongere okuggulirawo Nuuru Nakaddu naye webale nnyo webalire ddala Allah akusiime n'abafuubo n'abiryo Hindu n'abiryo webale nnyo webalire ddala Allah akusiime n'abafuubo ona ngambye muganda wange ngambye bamuyita Ismaila agenda muganda wange I watch this program every morning nsaba Allah yanukule okusaba kwaffe amen era nsaba Allah akusiime muganda wange Allahumma amen ono Semaili twakola omukago twakola endagaano titulina kwagalana lillah era twagalana lillah saba webale nnyo webalire ddala saba Allah akusiime mukwano gwange nja gukulagira ku Kaaba ekirungi nze nkwetwalira mu February ennaku z'omwezi lumu mpaka ennaku z'omwezi nga 10 era nsaba nkowole abantu mwenna abagala okutambula mu Multazamu Travels mujje tugende $6,700,000 ng'osula bulungi nga olya bulungi insha Allah Makka ne Madina insha Allah taala mujje tugende bane bogende e Makka obulamu bwo bukyuka bogende e Makka embeera Allah azikyusa bogende e Makka riziki yo Allah agiyingiramu bogende e Makka obulamu butereera so mujje tutambule ffenna ne Multazamu Travels tugende ffenna ku nyumba y'Ekitiibwa Allah subhanahu wa taala tuyita ku 0 ayagala ya Multazamu ayagala otambula naffe osobola okunnoonya nze ng'omuntu ku 0705 era 05 06 33 ojje tutambule ffenna 0705 era 05 06 33 ja tugende ffenna ku nyumba ya Allah inshallah tugenda nga lumu February tukomawo nga 10 February nga lumu February tukomawo nga 10 February osalire ku Rawda min Riyadil Janna ogende ko munywanto
ogendeko ku multazam obeere ng'osaba edduwazo ku nnyumba y'owekitiibwa Allah kaaba ng'ogikutteko bw'oti aba yensi eggwera wali awantu wali wawangalira abalongoofu bannabbi bashuhada abaafiira mu ntalo z'eddiini awe bawangalira ne basaba amaduwa amayitirivu ennyo so mbasaba tugende ffenna ku nnyumba y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda mu dduwa yaffe mwenna abawaddeyo nga muwaayo eri abafu bammwe. Waliwo ono bambi bamwita Nuuru Nakaddu agambye nsaba Allah ampe obufumbo obulungi bambi mashallah. Tulinawo wano Khalifani Musinguzi naye bw'atyo Ibra Nzinge webale Jannati Nasonko webale Sara Nabirye na webale. Saba Allah fenna atusiime saba Allah fenna atuwemu obulungi insha Allahu taala. Tugenda kufuna dua yaffe tubeere nga tugenda mu maaso insha Allahu taala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil karim سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك رجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا حلفا اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا ورحمنا رحمة من عندك وباركنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أي الله وجتيوا nsabo sasira abafu baffe bonna ababaweereddeyo saddaaka nga basaba Allah bataase banyaabwe bakitaabwe baganda baabwe baseeka baabwe ab'emikwano bako baabwe. Ayi Allah nkusaba obeere ng'oggulirawo bonna ababedde nga bakeera ku makya okukola omulimu guno. Ayi Allah nkusaba obeere ng'osaasira abaddu bonna. Ayi Allah saasira abaddu bonna abakuyimiriddeko ababeera nga byonna bye bakola babikola kukusanyusa. Saba Allah otuwe ikhlas okukola emirimu gye tukola nga tugikola ku lulwo. Ayi Allah tukusaba obeere ng'otuwa obutebenkevu mu mitima gyaffe. Saba osaasire eŋŋanda zaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala oteeke omukisa mu maali yaffe. Saba Allah jalla jalaaluhu otuwa obutebenkevu mu maka gaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ositule famire zaffe obeere ng'otaasa eŋŋanda zaffe. Saba Allah ow'ekitiibwa jalla jalaaluhu abafu baffe abali wansi mu kinnya abali mu binnya obeere ng'obasaasira. Saba ya Allah weeyimirira ebyenfuna yaffe okulya kwaffe kunywa kwaffe entambula zaffe ennyambala zaffe. Ayi Allah zeeyimirire. Saba Allah ow'ekitiibwa obeere ng'otuggulirawo riziki ennyingi ng'ate ya halaali. Tutaasa abalabe n'obulabe bwabwe taasa ab'ensaalwa n'ensaalwa zaabwe taasa ab'enge n'enge zaabwe. Tuggulirewo Allah ebirungi by'ensi eno n'ebirungi by'enkomerero. Ayi Allah tukengeriza abalabe tukengeriza abataagaliza tukengeriza ab'enge tukengeriza ab'effutwa. Allah twagale otwagaze by'oyagala otusembereze byonna Allah ebitusembeze eri okwagalako. Ayi Allah gwe mugagga gwe wa waggulu gwe wa kitiibwa anta ala kulli shay'in qadir ku buli nsonga yonna Allah gwe muyinza. Tuggulirewo Allah tutaase Allah tulagenga ku nnyumba ye y'ekitiibwa Kaaba. Ayi Allah tutwalengayo tugirambule miraran mirundi watikraran n'okugiddiŋŋana ebbanga lyonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala otukumire ebiyungo byaffe. Ayi Allah tutaase endwadde embi eziruma abaana Adamu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Nabwekyo baganda bange ab'ebitiibwa mu dakiika ey'emu ebulayo mukkirize neebaze mwenna abawaddeyo nga muweereyo abafu bammwe Sentamu Balati Badada Ibrahim Abe Kabugo Nuriyati Nabiwande n'abalala bangi bane musigale nga muweerayo abantu bammwe abali mu kinnya oyita ku 0776 eyo gy'olaba ku screen bw'oteekayo ono mba nkufuna. Saba Allah buli awaddeyo ng'oweereddeyo mufuuwo saddaaka eyo Allah agimutuuseeko era amwanjulire nti gwe kennyini amuweereddeyo. Ishaka Sekamatte webali nnyo webalire ddala. Njagala ndabe ani asemberayo ddala gwe ngenda okusoma ng'oggyeko bano abali waggulu bonna bongenda baleka wabula gwe ngenda okuddamu okulaba inshallah taala. So sijja kubeeranga nsukkakaawo nja kubeeranga mbasaba ndaba wano typing etegeeza nti amannya receiving amangi naye
gonna gabagagina kutuuka inshallah taala. So n'ebigambo ebyo saba Allah fena tusime, Allah fena tuwe mu bulungi. Mwenna abasiramu Container Village wenjo okusaza nchanja kusala nammwe, wenjo okusaza ejjuma Container Village aho mu kibuga waggulu ku muzikiti awo nja kubayiranga zemba saza atabe bugerere kulo mukaga busana atira nkomewe busana bamuganda bangaje ali serugo inshallah taala. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale tukuma koze ne Agre, koze ne Derek, koze ne Abdul Majid, nkoze ne Kasada, nkoze ne baganda bange ne muganda ne sister wafe Aisha Naga wa Shatra. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah